Okumide ku Underrose Media Eugene kwaniriza olunaku lwaleero nkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo era nkyakuleetera eggulu lya mwana muwala Asia engeri gye yatuvumidde abagole kumbe bulijjo naye ayagala mbaga naye omwana muwala President Advisor full figure avuddeyo n'amuwa level n'amubuulira nti si buli muntu nti aba ayagala muntu mutono nga ye bwe yagambye nti ono munene mulogo mubi ate era ekitukwasizza ennyo enseko n'omwami we Don Muhammad avuddeyo n'amugamba munnange embaga teriiyo kumbe yabadde avuma munne naye nga naye embaga agyagala kino kiraga ki nti bulijjo bw'olingiriza ebitakukwatako naawe ofundikira ebyo bikulemye so buli muntu yandifudde ku bizinensi ye n'alema okuyingirira ebyabanne Don Muhammad yamugambye embaga teriiyo era kankulekereko obutambi bwonna obulabe nga bwe bwagenze n'okubayo kamu n'omuleka omukazi n'alowooza nti aba wankasita amuwaddeko mukwano oli kizibu kyatasobola kwetikkula emingi tuba tukukiina anti nagejjako abanene balina ebizibu bw'osanga omunene agejja mu bisambi muno kati nganze Asia otuuka ekiseera nga n'okutambula bw'oti tosobola beba abakazi abaddugala mu mbalakaso mu bisambi ng'ogenda kumubikula n'omusaba nga yaddugala wano nga toyeyakuzayo liiso lyakubiri bw'abeera n'ebbere limubeera nga tanka buno butanka obusitula amazzi lita 5 bw'abeera amenya mu buliri anti omukyusa abeera nga mugugu n'otuuka ekiseera n'okoowa n'okubayo kamu n'omuleka omukazi n'alowooza nti aba wankasita amuwaddeko mukwano oli kizibu kyatasobola kwetikkula oli kizibu kati omukazi eyali asaana avyeta kino nkyogera sikirumamu yali Bridget Kawoomera ye yali omuwala amakinga ne Avi height ye na buli kimu naye maama yagenda n'agwa mu famire ezesiba ku basajja abalinamu akawogo ne balyoka balogo oyo ne bamulekamu kasala kkubo naye nga nayongera kubategeeza nti bugenda keera ku lumu nga Nyanze Isimayiri eddogo lyefuumuse nze mba kubeera musajja sobola kulekawo omukazi muwanvu n'empasa omumpi nga mumpi ng'ate munene ng'alinga omugugu ng'alinga ndibota z'obuleega never ever omwana w'omukazi yagejja ate baliwo akafaananyi ke bagenze bamukuba wali nga tene bakutunula bulungi mu feesi anyway lwe lubadde olugambo lw'olwaleero kati Asia tulage ku ngoye zo waguze zo badde ogenderamu nkutidde omukyala namuguli mu nnyumba obadde ogenda nani abadde ngenda n'enviki exclusive omunamawulire naye omukolo gulabye ota Asia soko omukolo nga gwe kubanga ogubaddeko nnyo omukolo gwanyumya gubadde gw'amaanyi naye ate nga mpulidde ogamba Avieta oyo omukazi tamusaana alina zimanya abadde alina Bridget Kawoomera just engoye ze bayambadde zabadde za nsikirano zitya naye tunuulire kanzu Avieta gye yabaddemu nga basala keeki emyufu kanzu Avieta gye yabaddemu nga basala keeki nga mina ali mu kiteeteeyi kya light blue oyo Omwarabu ye yagimuwa Omwarabu yagiwani
Wanji Omuwala bwe yagiwani yagiwa Aviator nga ya mukyala we nga gyagenda kwambala tebabadde na ssente baana bato kitenti kya mitwalo 5 Diko teyanyumye abo abaana kumanyi ge balina oyo Diko wambwa Asiya omukolo sebo gubadde mu ssente omukolo guyingidde akawumbi ka ssente Asiya omukolo ne bagujjako ogwo omukolo teguweza wadde $10,000,000 Asiya obadde bassente nnya ekisooka Diko w'ataano lwaki bafunye Diko w'e Kampala ow'obukadde 9 omanyi decoration yamazeewo $15,000,000 Asiya omukolo gubadde mu ssente Asiya olaba omukolo teguweza $10,000,000 ennyinza zabadde za nsikirano okitegeera z'abaganda ba Mina ze bafumbirirwamu dda Asiya ezo engoye zavudde ettake engoye Mina zayambadde zavudde ettake gye emishanana gyayambadde gyavudde ettake esuuti yazevudde Germany Asiya sebo omukolo gubadde mu ssente ogwa bbeeyi abaani abagize nde n'ogamba otya omanyi kyadi yawulya aze kayogera ku mukolo omukolo nze kyemanyi gwanyumye Mina ne Avi mbaagaliza buwanguzi muzaale abalongo muzaale buli kika kya mwana abawala n'abalenzi abatabaagaliza kyemanyi baakufa kuba kapo yamwe maakinga mwena mutegeera buli muntu ekyo ekintu akyagala okituukako mu bulamu naye nga abagamba nti sayizi ye munene nnyo munene kiraba kifuuse ensonga ate yo nsonga kigwe yayagala era gwe abadde ayagala gwomanyi lwaki munene oba lwaki oyinza onamulaba nga ali lubuto ng'agenda kuzaala tugejja mu mbuto ye gwomanyi lwaki yayagala munene ayagala bisava obutono tebwaliwo teyabulekaawo bagamba lwaki buli feeri yagenda kukyogera buli eyalemukate ekyo kyayogera buli feeri kyagenda okwogera anti kati nkugamba ekyo byogera ba feeri buli gwolaba abavuma feeri nga ye yalemererwa bannamukadde ba apu kwe bali badiba bekuuta ebizigo naye babulwa ababaagala mbolo omuntu bali muwasizza ku myaka emeka oyagala bamane muwasanga eggumba bwoli bwatula livugira nakasongola oyagala bamuwasanga omugongo gwemeseemu bawasa abakulu nti ate bakulu bwe bawasa nti bato nti ate bato mwagala ki bannayuganda abantu abalemwa beebo feeri ataba na sayidi taba na choice buli awininga abalaba nga atudde mu birooto bye kati bano abadiba abatafuna mukisa gufumbirwako balaba maama bannange yandiwasizza nze alina kuvuma beboogera ebyo katonda nga ajjayo ekiweeko nga gamba ggwe ojja kubeeraawo mu bikunta weezingira lwaki abantu bakuba emimiro ku success z'abalala ekyo kyenkugambye nti effitina ndwadde za bwavu effitina effutwa obujja effubitiza obukyayi engene obutayagaliza zonna ndwadde za bwavu si kyakwewunyisa bana abantu nabategeredde ku mbaga ani ogamya amanya bibali Mina ne Aviator nabategeredde ku mbaga babadde beyagalera nga bakola biki ku TikTok babera Dubai gye bakolera nange nabalaba ku TikTok engeri sibeerako nnyo nga ndaba era kino kikuleka gwe omuwala avuma abantu eyefungulira okwaleega ensambi ezagongo baledda mujjayo emberebeere ezatambula edda eziringa ezannamagoye abayonsa emisambwa kikulekawa ono omuwala alinga ku TikTok nga teyeyambula tavumangako muntu kibeera mu bintu byakyo ebyabalungi kiti ebyo tekibeera nk'obwereere omusajja omuvubuka n'akyagala ate omuvubuka abadde akolera biki omuvubuka naye abeera Dubai naye abeera awula kuba ayogera oluzungu lungi wa luzungu luba lungi tavuma muntu tayomba takola Avia tabeera bibye ne mukazi we era babeera okwo nga boogera byabwe abantu babamanyi naye si mu mbeera endala si mu kuvuma si mu kwemula si mu kwebamba si mu kwereega si mu kweyambula si mu kujja busolo bwakona so kitegeeza ku TikTok kisoboka naye okolako ki weetezeeko otya ogenzeeko otya era okolako ki nalabye embaga nga buli wentambuza muvubuka mutegeevu nnyo